Abalamaze okuva e Kenya ne Tanzania saako n'abaana nga tebannatuuka Namugongo basooka ku luzzi lw'ekijjukizo olwa Yohana Maria Muzeeyi mu Kisenyi okufuna ku mazzi ag'okwejanjabisa nga bano balabiddwako nga basimbye ennyiriri. Father Peter Bakko okuva e Masaka akulembeddemu okusaba wabula n'akubiriza abazadde okutambulanga n'abaana baabwe ku mikolo nga gino kibayambeko okumanya ebifa mu ddiini yaabwe. Abaana bano badde bamu baagala okwongera okumanya n'okusigala mu kifo kyokka ne tubeera nga twangwiza kubanga abaana bangi wefanyiza ebbaasi 5 namba bonna tusobola kubeera ketalifu kati omuzadde yali badde ajja n'omwana we mu ddembe omuzadde yennyini yeyongera okuyiga ate n'omwana n'akola ki n'abaako kyamuyigiriza tuyiga ffenna ne tugenda mu maaso. Ate baabalamazi okuva mu bitundu by'e Mubende mu kiro ekikeseza leero bagguse ku njegwego z'ekibuga Kampala. Amakanda basuze bagasimbye ku ssomero ly'ebbira era nga wano we bavudde ne beeyongerayo ku lugendo lwabwe. Bano nga bakulembeddwamu omubaka waabwe Mbwatekamwa batubuulidde ebimu ku bigendererwa byabwe. Olugendo luno twakamala ennaku 3 okuva e Mubende. Tuli mu kilometers tugenda kuweza kilometers nga 210 olunaku olwaleero naye tujja ssula nga tutuuse e Namugongo. N'entambula nga nsabira abakristu bonna mu nsi yonna ensi yonna efuna emirembe. Ngaffe abakulembeze tusobola kubeerawo nga tetwekwasiza Mukama Katonda. Katonda yalonda obukulembeze. Funa ebirungi okusabira famire yange ebeere mu mirembe. Mu kulamaga kuno kwetabiddwamu n'abaana abateera nga nabo baliko ensonga zaabwe ezibaleetedde okulamaga. Era kyasikiza bannange bano nsobole okubasikasika tugende tusabeko kunsonyiwa kunkendereza mu byonoono byange nakumpa byetaago byange byenjaga.